Doni Asia atadde akatambi akaka akatambi akabi ennyo wabula akatambi katadde inga kabadde kakwatagana ku mwana muwala Nakankaka omwana omutoyo gwasinga emyaka wabula gwakoledde akatambi kano akatambi ka Doni Asia wobo kawuliriza kesitaza wabula ngate wobo oli muntu mukulu nga wakula mu myaka ebigambo nga bineno tosobola kubanga obikozesa osobola okuwabula omuntu osobola okumubulirira naye sikumutyobola sikumwanika sikumujjukiza pastiye ebintu byayisemu sikumukakanya madala sikubanga omuvoola ekintu ng'ekyo tekikkirizibwa wabula nze simanye omulembe guneeno oba kiki oba abaana abamu tebababuulirira kuva mu famire zammwe nze naawe njagala mmanye mu comment section gwe akatambi okalowoozaako ki ebintu nga bineeno binaakoma ddi lwaki temukomya okuvoola bakyala bannammwe lwaki temukomya okukozesa obubi olulimi lwammwe eri bantu bannammwe naddala nga muli mu jenda y'emu obadde okimanyi nti nno bw'ovoola omukyala naawe ebigambo by'okozesezza biba bidifayininga gwe for example nyinza okkeera ku makya neevuma omwana omuwala nenkola akatambi ne muvuma oba ne muvumira mu bantu wabula ng'ebigambo bye muvumye indowooza mbivumye ye naye ng'obadde okimanyi nange bibeera binvuma oba gwe abadde takimanyi njagala obeere nga okimanyi wabula ate gwe wina eyasubscribing edda ku YouTube channel yaffe imbagala nnyo njagala okomentinge oviewinge vidiyo eno ogirayikinge ogisharinge osobola okuyitako omuntu omulala yenna n'omugamba gy'abeere ng'atwegattako nze mwena imbaaniriza mbuulira ekifo mw'osinziira okubanga olaba vidiyo zange zineeno nja kuba mbatumirako ekyo nno nkibasuubiza nnyo ate munnange mmanyi okukituukiriza mmwe bentumirako nammwe ebintu bino mubimanyi munnange nsooka balinda ne muwera nenkola akatambi mwena nembeera nga mbatumirako wabula nga gwe eyakajja ng'oli mupya weebale nnyo okuyimirirako ku YouTube channel yange nkusaba subscribing okwate ku notification bell eri waggulu vidiyo ze naateeka zijja kuba nga tezikusubwa ate era ojja kuba nawe nga tozimisinga zijja kuba nga zikutuukako kubanga wateekako notification bell yesinga okubanga enkulu mu katambi amanya yenze Shila Adita olunaku olwaleero ebintu bingi nnyo ebigenze mu maaso tukyali ku nsonga za Nakankaka omwana Nakankaka yafuuka Nakankaka mu ggwanga Uganda buli ayagala okulinnya eddala atandikira ku Nakankaka nawaanaka ng'oyagala ku kamangu jangu ng'ojjidde mu kiti kya Nakankaka mwana muwala Doni Asia oba omukyala Doni Asia omukazi avuddeyo n'ata akatambi akavumirira omwana ono n'amujjukiza n'amugamba gw'oli mukyafu totawaaza muli bakyafu temutawaaza temunaaba kabina ovaayo Ekyovu amwogeredde ebigambo bingi nnyo tonaaba gwe alani ki ekikwebasa ku mukazi atanaaba omukazi awunya ayogedde ebigambo bingi nnyo nga mugenda okubanga mubiwulira mu kavidiyo kano wabula akatambi kanene wonooba omaze okawuliriza njagala naawe ompe endowooza yo eri akatambi kano ebigambo weebiti mazima ddala tebisaana kubanga bisibwa mu kamwa naddala ng'obigamba mukyala muno tetuganye buulirira naye obuuliridde otya katugendeko mu katambi ka Doni Asia then tubeere nga tukomawo tufundikire vidiyo eno baagala Yvonne gwemmanyi mbwanyirira ebitundu byekyama kizibu era kyovola abasajja bamuwunzika endabika y'omuntu ekuwa kyali munda ate nawe munaatula wano mu filters ffe tugenda balikogonaizinga mbabuulidde tugenda balikogonaizinga kati naawe Alani Huthmani simanyi papa wannako oli muvubuka musiraamu kubaana abawala abasiraamu abali ku app eno abanyirira abanaaba abatawaaza emirundi 5 olunaku ekiri okukuleetera okwetuga kukakaza akatakwagala akatambula n'obukyafu mu kabina akatambula ne tissue kati yonna kakaka waaba atambudde bino ebagenda mu zipate tasobola kwelongoosa mu bitundu bye ebyekyama n'amazzi era akwata tissue jukira bambalagana agaala akwata bitissue ne yeesimuula bwati abo abatambula bawunya bbe kati gwe gundi Alani Huthmani bw'obanga ddala oli musiraamu kujjako nga toli musiraamu
okujjako nga toli musiraamu naye bw'oba oli musajja musiraamu ekikwetuza kwabo abagundi abakazi abatambula n'ebbi mu bubiina kiki kiki obwo bukazi obubeera muzi awusipatte abasajja ne babusulako ne buvaayo nga bonna butambula n'ejjalaba kwotadde n'ebize babuyiyeemu ne butandika okuzunga. Nze nina abantu besobola wadde naku associatinga nabo unless they clean themselves. Kiringa nze okukeera ku makya n'ensireyinga n'omuntu gwe mpita mukwano gwange ng'enjala zaayambala zimulinga za musamba. How do you clean your private parts? Okasukwe kutambula ne mukwano gwo naye ng'awunya bbi. Twetereze. Nekyalo osobola kukola enjala zo ne zinyuma kati nga olaba zino eza ddoni. Nobeera smart. Naye ng'osobola okwetukuza wenna. Naye mutambula muwunyirira abantu abawala b'ennaku zino. Abasajja bamulaba balina emitima mitono, emmeeme y'abasajja esinga. Ndowooza Akatambi okawuliriza bulungi gwe okawaako ndowooza ki? Olowooza omukyala Doni Asi ekintu kyakoze kirungi oba nedda? Njagala mukijjukire nti omuntu ali mu butambi avulunga bakyala banne mukyala. Njagala mukijjukire nti omuntu akola obutambi nga buno muntu mukulu yazaalako ayina n'abaana. Gwe obadde olowooza yeeno engeri ennyangu ey'okubuliriramu omwana omuwala omuto oba yandikikoze mu nkola endala. Kale tetuganye ebyo byonna byandibanga bigenda mu maaso naye mubadde mukimanyi nti ebigambo weebiti birina abantu bye birumya. N'oyogera ku muntu ekigambo omuntu oyo n'alumwa. Obadde okimanyi nti bangi nnyo abali emabega abagenda okubanga bakosebwa olw'akatambi obutambi k'okoze. Si kirungi kuvumirira mukyala munno okugamba nti tanaaba. Si kirungi gamba mukyala munno nti tatawaaza ye abaffe. Ife abatabeera naawe ffe tukitegeera ddi nti otawaaza. Ffe abatabeera naawe tukitegeera ddi nti gw'oli muyonjo osala ebyoya. Ffe abatabeera naawe tukitegeera ddi nti nno gw'oli mukyala eyatuukirira. Ebintu nga bino eno bannange mu bikomye bibi nnyo. Njagala okumanya gwe olowooza ki ng'osinziira mu comment section. Commentinga totya, nsaba okommentinge. Teekako n'erinnya lyo oŋŋambe Adita nze nkomentinze. Ensonga bweti ne bweti ebintu we biti bisaana oba tebisaana. Amannya nsigadde yenze Sheila Adita, imbaagala nnyo.